mpulira munze okusinza nga ndowoozezza ku mukwano gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe ndowooza ku mukwano gw'ogususse oguneetolodde nzenna, bwe nnali nga nzaaye wannunula wansasulira ebbanja eddene. Bwe ndowooza ku mukwano gw'ogususse oguneetolodde nzenna, bwe nnali nga nzaaye wannunula wansasulira ebbanja eddene, kyenva nsalawo nkusinze osinga ebintu byonna. Kyenva nsalawo nkusinze osinga ebintu byonna. Bisinga Mukama, osinga ebintu byonna. Ebyo ensi byewaana, osinga ebintu byonna. Ebyo ensi byetenda, osinga ebintu byonna. Ayogera mu Yokaana Enjiri essuula ya 15:13 nti tewali alina kwagala kunene nga kuno, omuntu okuwaayo obulamu bwe lwa mikwano gye. Kirowoozeeko nga tuyingira mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Yagenda ku musalaba nga talina kibi kyonna kye yali akoze wabula ku lw'ebibi byaffe. Atulokole. Muwe omutima gwo afuuke Mukama w'omutima gwo. Lokoka. Kama kuwa omukisa.